The first thing, I request you one thing, to be patient enough. Be patient enough. After that, your life will change tremendously. Tell your neighbor, my story must change. My story must change. Get ready? Okay, after a quarter million time, you'll begin receiving 5, 10, 20 million and even forget about it. Your husband, your wife can remind you and say, there's somebody who gave me to give. Begin to clap for that. Tell your neighbor it is very possible. As you've come in this number, this day is for the committee investors. We are launching it today in this region of Bugisu. So, from today, you begin to see gifts that you've never seen. You begin to give cars. But district coordinators and the committee investors who are motorcycles will begin giving them to you. Also give land and such houses. Is what we are going to begin doing in this new month of June. I'm not making you excited. I'm not exciting you. Dennis. Yes. Mama come sing. Mama so try to get Dennis Nangamba Ochimanyi Rome. But you computer Rome. Yes. Dennis Jango yogereza wagera investor. So Nangamba kwabadde kugeya kulungi. Nangamba okimanyi investor emyaka ene mabega twali awo waliwo omwana nga bamuyita Janet. Nangamba ngenda kuteeka edduuka eddene wamwe namutumba ate gwe Janet gwojja okulibeeramu. Naye tetwalikkiriza. Ne investor bwakugamba ekintu kati tolowooza nti yakyerabira aba abimanyi bulungi. So olwaliro tulina edduuka ery'amaanyi lirina mutumba naye muba Dennis ono yes so Dennis bagenda okutandika okugeya ennyumba temusandirenga yo yaddala bwetulamu bagenda okugamba gavumenti yetukizimbidde naye nga amasoma ko tuze practice so Uganda n'otetaabozi n'omulozimba amaka kitiibwa wekati gwe leero omwatuse okumugamba ng'emyaka ene yayita nakugamba nti obwomwe namutunga ngenda kusaba edduuka esingayo okunyirira kati after 4 years edduuka weeriri oba teririyo edduuka weeriri muzeeyi. Actually, watching a manga to the college, gonna come like amazing gainer. Nico's a woman, you half a woman of a non car. I'm too. Nico's on so many more of the world. You know what I'm with? As an Alimania of Saga Boxer Namtunga Saka Mogena woman in Jambo, what I say to come at Luswa, say to squad what was what? Say once a Kamala 2 weeks.
buze mu byabeera mu sente azikwata mwezi nyingi nnyo nzikwa ku bantu abantu nga fera oba ina kimbakuza tuna kye tubaguza muze ebimbawa bikola oba tibikola bikola babyetaaga oba tebabyetaaga era kyekibaayise obufere buluddawa buli mubo maybe awo ina kimbawa tikiriwo wekiri babega myaka sodomya wandika bulabe ata okufeza eki kati ntunula bulungi nkusaba ekintu eki musawo Uganda saba ogumikiza. I'm only asking you to be patient with South Uganda. Saba ogumikiza bw'amwaka oku Just give it 1 year. Emyaka emeka? 1 year. Mu mwaka gumu ogenda ogenda kukola ssente emyaka 10 by'wamala ng'okola ogenda kuzikola mu mwezo. In 1 year, the 10 years you have taken, South can change your life in 1 year. Nkusaba ekintu kimu. I only ask you. CI. Every CI. Kwata egombolola esirika. Oba olina kapito oba tolina kapito oyo kwata egombolola. Just get hold of that account. Either you have capital or you don't have. Oba olina kapito oba tolina ki? Oba bitambula batubikoze eki? Ekwata eki? Na buli kumakya bw'osuuka gamba Katonda olina egombolola yange. Nze community investor wange. That is a divine etiquette. Every time you wake up, ask God that He has given you that sub-account and pray over it. Wandiika erinnya ly'egombolola. Write the name of that sub-account. Munda mu lugyo luyingira mu kisenge kyo. In that door post oviiridde awo mu sitting room. From your sitting room. Oyingidde wa? In the sitting room. Bw'oba ogenda kuggala ekisenge kyo teekako erinnya ly'egombolola. Ogamanya nze community investor w'egombolola. At the door post you are going to put the name of this sub-account and say I'm the in charge of this sub-account. Ebirala bireke. The rest you leave it to God. Sente ogenda kuzipakira mu kuti. You will begin to see money in the bags. Ekintu n'Abanyayuganda balina ebintu entakola eyamwekola ntegeeza balina ebintu takola. Amaze obwange bukola togere. Togere bibiri esatu. Mind works. Olwokubiri. Mind works. Olwokusatu. Mind works. Ati ndogenda n'ebirina emitwe nga tekola. Now I speak those whose heads don't work well. Mu Uganda teri muzingi. That Uganda has no money. Buli Muhindu wonna waali, buli Muchina wonna waali. Every Indian, every Chinese. Buli lunaku ayinza milioni ya sente ku n'oku. Every day he receives 1 million and above. Anakimanyiko. Who knows that? Kuba bwe nga togenda okuduuka lya Muhindu n'ogenda kugula ebintu n'olaba sente zaalongula nga tunda emipiira ya piki, emipiira ya motoka nga tokirabangako nawe tosaanidde kubeera mu mugisu. If you are here and you have never realized that, then you are not right to be in this place. Togenda mu supermarket Omuhindu. Haven't you ever been to a supermarket of an Indian Oba China. or a Chinese? Ebintu mbugula wa? Where do you buy these merchandise? Oba factory zaabo ebatunda olunaku milioni tatukola. Ajingi batazingi. Don't they receive this money? Ani abigula? Who buys? Baana babigula? Who buys? So kati Bayibuli eyogera buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Therefore the Bible says everything has its own time. Eno emyaka 10 bamaze nga bakola ebintu babituguza. All the 100 years they have been manufacturing. Kati nene emyaka 10 Mukama akituwale tukole ebintu tubuguzewo. Even these 100 years God has given them to us to also manufacture and sell to them. Ebigambo byenisibiramu mwenna. These words are not for everybody. Abalala mugenda kulebako n'amaaso. Some of you are going to see with your vivid eyes. Ekisembayo. The last one. Bano abantu baffe n'abasuubiza banka esingayo obulungi mu Africa n'Uganda. I told these people in my village that I'll give you the best bank in Ekizimbe kyamu bukifaanagana. You see, that is the farmers' bank of South. Bwebanga si esingayo obulungi mu Africa. If it's not the one which is the best in Africa, prove to me. Byogera emyaka 20 emabega. But investors spoke of them 20 years ago. Waggulu omwaliro gwa waggulu. The upper stairs. Hariho n'omwani yazze ofukiru aludawo yazze ku kimibiri. Bw'ojja ng'olimemba ow'okusula harimu ekinaabiro masaaji waggulu kasoda bakufaako ennaku bbiri tosuka ku nnaku bbiri n'olemera waffe ate. The last floor, when you come to buy products, there is some food, there is a bathroom, everything is done within the house.